akikoze eba yajiga endenego ku ttaka bweti nezimbirawo olubuto yakuba omusirikale ngumi siramu yakolera nkufe training yanga soko je mikono gyesibye mutagu yakuba omusirikale emba apa namugatta omusajja netolola emirundi bwati nga kamunguluza mutaka mungu yingidde ekibira nte efujja yaga kutufana muntu nibayiwa amajeni galemwa muganda wange omusajja yabuuka ku mmotoka ngedduka nalandinga kutaka bwati nakuba baka sabana tuna bam kutaka bwati naguna nasituko mundi bwati muyimirire ne bamuzaako ekikumi nadduka mwana wa Katonda ku MR Life noero kwe tusinzidde tuli mu Gandalo tugina mu Gandalo lya Christmas what walitandise dda Gandalo lyatandise bannange bana ba Katonda tuina Anga Free Christmas campaign mutwegatteko gwayina kyonna kyoyina akatungulu ayina kanzaali ayina kakiro ka sukali ayina akacere ayina akamonde ku level yonna nange ngenda kuletayo butunda kabini katoto ina buleeta obutunda onkubye enduulu obutunda ngenda kubuleeta obutunda ngenda kubuleeta abaana b'oku nguudo tweyanza nnyo ssebo teweyanza mukama wange kisa kya mukama we are so humbled Mr. Gaketo. Thank you, may God bless you Mr. Gaketo. Wow, amina neyanza mu kisogo nanga lero sebo nkoze interview mu luzungu waliwo omusajja wange of the speed naye akazungu njagenda akagezesa kubanga omwaka ate ogujja gabinika tulina enjiri eno tugizeeko ne mu luzungu wali bannaffe ng'ebakwatako naye nga tebategeera bulungi Luganda kati mukama twagala tuwe ekisa ennimi zaffe demwazi wagale tukolemuko we tuti era nsubira okujja tubeeko ne episodes endala zetukolako batuziddemu tujje tugibawe mu luzungu tujagibawa Anga Free Christmas campaign mugana wange etuuse gwe mwana wa Katonda ina atugoberera agamba nti nedda nze kanyimireyo ku mwana wo ku lw'omwana wo ku luguudo yagenda osiba enjala ku Christmas Labongo Kyate Foundation tutuukirire tutambulire wamuleka mukisa tugufunire wamu tugamba emmeme gabagaba yeyala era Katonda blessing oyo atodde okusinga oyo atoola akwata so naye Katonda muwe ensonga lwaki alina okublessinga Anga Christmas Anga Free Christmas campaign weeri konna abaana balimu omukisa nze nkirabyeko abaana balimu omukisa ogutenkanika gwe muganda wange Eliza osobola okutwegattako mu campaign eno waliwo Fatimulungi waliwo Fatuma waliwo Robina waliwo ani omulala gwe tuleseeyo kanyina fa wakalala kaliwaawo waliwo ne muganda waffe bamuyita affectionate love affectionate amusero twegattako Kasule wamukutte ako Kasule John bakasule babaganda bange bantu bange yabo tubayita bakusaaga so bannaffe abatugoberera tusooka obeebaza okutugoberera bane mwebale nnyo nnyo okutugoberera mwebale kubeerako ndi musanyufu nnyo kubanga omulabe gabinika kati bajja 10 ate kati bo batandise n'okuwulira essanyu oba n'erinnya libanyumira waliwo aga nti nze bwe mulaba nga mumutaddeyo nga ndi ku mulimu saagala kumubikkula mulaba ndi waka nti wali ansonga saagala bintu ataaganya ati wali mutawaana ofuuse w'amaanyi bw'otyo ssebo sinaba nnyo okufuuka w'amaanyi nkyetaaga amaanyi gaabwe bagwe nyini ate balina okugakola tusake twongereko tujjuze kampuni gibagambe kakati kampuni yaffe bagiyita Gabinika Cleaning Services kampuni tugisuuliridde naye nafunyeko ne koolo zaawo emirimu gyatandika ogituwa ekiku tekisaaga osoka chikuba gocha soka no chikuba gocha no leta chemical no tabika kone chemical zizo wanda gango tabula wana abantu zibatabulire mu nga baziraba bayinzo gabya kusaga nja kujja nazo era luto eddako
tugenda kujja nazo bomba tuziteeke wano. Ekyuma kiri ekyoza wakibulirizaako. Ekyuma ekyo nakibulirizaako naye kya bbeeyimu. Tewali Katonda waffe asobola kukola. Abantu bagambe ekyuma nakibulirizaako kya mitwalo 2, kya mitwalo 3, kya mitwalo 5, kya bukadde 2 banaye munampa emirimu ngenda kugula ekyuma ekyo kuba gabinika entandikwa eno teba nyangu naye ate ebiseera ebisinga egondera atandise nga yewaddeyo yeewaayo kakati ate tewali ntandikwa mbi kati gwe saba kusaba emirimu bagambye nti bannange ekyuma baŋŋambye obukadde 2 kakadde kamu mitwalo 2 bwe mumpa emirimu mbasubiza okufuna ekyuma ekyo kampuni kuba kati bannaffe bagenda tuma emirimu abamu kituufu bandyagadde okufuna ekyuma ekyo kinuuna ki kinuunamu ettaka nfuufu bagambye kya ssente mmeka kakati ekyuma ekyo birimu emitendera naye mumpi wakoma wakwata toli Katonda utabanko mumpi waaw kakati ekyuma ekyo kitandikira millions 2 okutuuka ku mitwalo 7 kakati kiri ekyebbiri kyoba osaba kikoowoole kati bwe singa batuwa emirimu baganda baffe abali eyo ne batuwa emirimu ne tusooka ntukozesa mukono kuba tugutegeera nagwo abaana mbalina betwajja eno mu bikebe eno waje bali bakola singa batuwa emirimu ne tubafuirira ebiku ne tubafuirira ebiyenje ne tubabudabula ne tubajjanjaba kubanga kikuba bulwadde kiruma ne tubajjanjaba ne tubalongooseza enzija zaabwe ne tuzisaawa ffe tulongoosa ebyo kyova tugamba tutambula n'ebyo balowooza nti bikyafu tutambula nabyo zino zisaawa wetaaga n'obuuma buno kati obuuma obwo konsuubira nja kafuna mu maaso awo mukama nga yagadde nkewulira nja kafuna twagala emirimu twagala tulongooseza twagala kukola ki tuyingire ennaku enkulu nga tuli bakyamufu kakati onono Kalimu omulabe wazitowa yakusuddeko Eke Fashions tata munnaye webale nnyo webali eddala byonna bino byakola nno bino waliwo eyakola mu interview eno eddiridde naga bannaye gabinika akyukidde eddala bulijjo mulungi bw'atyo nga mukazi wa musajja yakyogedde yakyogedde naga bulijjo gabinika mulungi bw'atyo nyiriramu akatonotono sawa n'olususu sawa naye omuntu akwagala embeera muganda wange tukolereko interview eri mbikebe gye wali naye saagala muzimu ogwo guleeta wano tuguleke tugende nekitambula na mulimu mupya omuzimu gutuzza emabega ogutusika ogutuzza emabega tukukutule twagala tukole interview nga tulanga company cleaning company soko obagambe gundi moto kati bannange moto yaffe erinnya Gabinika moto karate anti ulira erinnya Gabinika moto yaffe let us do the dirty work katukuyambe ka ogwe wenyinya defe katulongooseewo ffe tutyawo even yagamba etosobola kutuusa kulinnya ku moto even yaŋŋamba ekintu ekyo nenkisiima nnyo nenkyaniriza naye kati obuzibu obubaawo nga kaliko oyogedde entandikwa tebaki entandikwa weetaba nnyangu kubanga namwe mukitegedde twatandika tetugiina kati twagireese kati amagezi nago tugeetaaga amagezi bugagga kati bw'aba aleese ekyo najja nagaa tujje ku boodi tulabe erinnya tulikyusiza tutya nga tuyinja tulikyusa ate waliwo ekigaana jento okuva mu Eke Fashion nonjukiza musiramu yakuba entenda ati abantu bagamba tekisoboka musiramu yali muzibu nnyo yali musiramu bamukazaako lya musiramu erinnya lye era nga wali bwonoonya erinnya ddala tumufuna anti musiramu kati bamupatana yali mucuba abana battente kabuuyi okwata ente n'ogibulayiga boote enkaka nange ndinakwatako kabuuyi omuteeko bateekanga miteeko bwegitinga egy'emmere nolonda ko yanga guligwo yanga yafuna omutini nafuna mutini tomanyi baliwo nabakuyambako okugulu kukusika kulina amaanyi kati musiraamu atuuka nange babimbuziza nnyo ne musiraamu oyo endatti fe tumanyi oli yattente nga nsunansune kati ate owendatti ono yali ndatti naye muganda wange omuntu akuba ente endatti anti yalina ekitegebwa ekina kiringa jjuuga
Kyakula kitasoka abantu bagereze mu kamera. Ekitege yali bwati. Musiraamu bamuyita ng'ente lemedde kyanna mukaaka. Sigenda. Bagobye ente evulula jjova egwa wansi. Mo afuuse mo. Okuvuleva atagenda kufa jjova bategenda kufa bufi. Anti ebeeganye kutambula te kati bakulula nkulule. Musiraamu n'agamba eri ddawa nti eri wano. Tugende. Yali nnume. Ente. Zino ziseddume zino ziina ine ejjuuga ogiraga ne ebbanga eryo. Ente nga nnene eri mu kiro nga bimeka? Nga 15 ku 2. Musiraamu nakkirira. Musiraamu ente n'ekitege kye ng'okozesa mikono abantu njala tubagira ekifaananyi ekituufu. Musiraamu bw'ati awaggulu yali atya waggulu awo Maama. tumba anti jambi yalina ekitege waggulu nga munene bw'ati naye Musiraamu yakolera nkufe training yanga soko gye mikono gyesibye omumanyi nga akwala omukono kumuna akola bwati luni yokwata babinagira bwati emikono kano gyesibye kale natamba nagenda gyesibanga waliwo atamumanya bukunda awo Musiraamu andi yali musajja wante kugoba nte kugoba emirimu gye kugoba nte kwetikka nnyama ebyo webityo nnyama bamaze ogitto gyetikka bagiteekanga wano n'omuti babiri maaso n'omu maaso ludda oludda luzitowa my friend Musiraamu nga mugundekere mulundekere emikono gyesibye kakati bamuyisa mugamba kyanna mukaaka wetwogera mailo kumpi nga 10 bamanyiyo ente yalemererwa egombolola namba kumpi alla bajetera abacuba balemwa nga ne bagamba oyo kagiremwa gireke mugibagireyo gyeri abasajja mubagire ente gyeri lwaki mugitambuza tugitwale kyekyayi kibatto okugitwala tebagibagira ente yali nene nnyo ate abasajja babba ebibumba sajja babba ebibumba n'ebyenda bayinza n'okulima ne tebadde mu byenda bayita bakusaaga eŋŋumi bagenda eyo ku idi y'okusala ebisolo baba Musiraamu asala ente kumba ate ebyenda yabikwekanga mu kabuyonjo ate jjukira nedda baali omusaayi abantu bali bagulya omusaayi gw'ente kafeche gweta kafeche bagukwata nga buguli bagulembeka ne bagufumba ogutokota bana batesobola gula bibumba kifuuka nga kibumba yo kafeche David omanyi kafeche n'ogufumba otekamu akunyu kibumba budde bulingo ekibumba kiriikako kafeche ate bagibagira eri kafeche ayiike nga nawe waliwo akasente kafeche bamutunda naye kenda mu mabaagiro olabe David bali ndani yangu abalese mmese bagala jirya foundation nene bweti embeba bali bagita batya David si embeba David yabo na guruba na rona kulamba ku foundation wala musajje loko manyi kiswege wembeba David nako kamanyi loko manyi kiswege wembeba tomanja kategeeza kigambo kivumamu si kirungi nedda ate kati gwokitegedde omumye mutwe munene kika olina omutwe gwawo gwembeba tolya bubi kufiiriza nswera balibatukumumaali eyo abakuyisizza bubi bamukubidde simu kakati bakkiridde Musiraamu anti jjukira abana abalina nnyini nti bali mu kitundu awo abalinza okuleeta baaliyo bakkiridde bamugamba genda Musiraamu akkirira bino si byadda nnyo ebyente nga nange nti birungi nnyo si byadda nga nkyali mu kyalo Musiraamu ng'akkirira Musiraamu ng'atuuka kitundu kimwaniriza azze tekyayinza kulemerawo tesobola tanagitwala eyo ebimba ejjova eyo ejja gitwala ente yingidde ddala ente etabuse ate ente nga ngewulunyiza ku musayi bagenda gisala mugana ente ogikwata ogijjawo ente etabuse ente yingidde ekibira ente efujja yaga kutufana muntu amayembe mawanvu yaga kufana muntu nkambwe ate ente ekuba tteke teri agikwatako teri tekkiriza
Musiraamu ajja agiragirako bw'ati agiragirako bw'eti nte yagadde omukuba samnaga mama eno yatapuse abantu bagenda nyaba ente ku ttaka netandika okulambala yagikuba magulu ga mabega baga maaso muganda omusajja bakikola ate nego kyoma yagigatta bamagulu ano bantu bagenda okule nyaba bananga agikoze yagigatta ente nego ku ttaka bweti nezimbirawo olubuto nte nezimbirawo olubuto obusajja ne bakaba atasenzite tekyalinamu esisebusirisi musiraamu nakwata ente nakiba kubega muganda wange uliriza abamanyi Bukunda oli musiraamu anti musiraamu yali bebamu byabayite kati ulira okimanyi president yatukako okubuuza nti naye akatawuni akake Bukunda akatawuni ki eri tawuni yazalibwamu Sobi oba tokimanyi Bukunda Sobi bamuziika waka neiba wali Basudi yali webubondo Sobi ebigere 5 1 2 3 4 5 neiba wamu otuli mu myaka lulala Bukunda wali abasajja njasabiggu bali abasajja bali Bukunda twalina yite soka tugende wano yagikuba ente kilo 10 5 atudde ku ttaka era mbadde erajanye efumbidde ejjovu agize bwata gingiza amatongo asituse agenda abakyala oti bagala kisinga yakuba entengwala bananga agitutte kyokka bannayitaji mulimba neyuli bali bamuyita linnya musiraamu oye musiraamu yalina omukyala waka naye babanga musiraamu nga akwanira ku mukazi n'obeerawo ye yalina okusajja ku kyalo musiraamu neyite musiraamu yite mutagubya yite yabuka ku mmotoka nga emmotoka edduka migundi nga 8 ku 10 nenda kwe baka samana nagwa nakuba wati omutwe nasituka n'agenda teyafa ate yafa singa taliyo musiraamu ente yagitwala yagivuga mayiro mekanga agyetise ente yali eva kyana mukakitono nyo mayiro ziri 8 yagivuga mayiro 8 naye abasajja baalaga tebakyaliwo musiraamu gyali ne munaye bw'okula yakwonoka abakyala bamumalawo mugana ng'okwonoka abakyala yakwananga ku kyalo nga bwayaga ng'ambyeko ngenda wa Muusi omuyitawa oyo mutagubya omumanyi mutagubya ate yakola record mutagubya kali mutagubya ne musiraamu ani yali asinga okuba deedi buli omu alina deedire kali mutagubya manyi kyeyakola abasajja bajja bakwata omusolo yatulemerera ddala oyo mumukwate bamuteekako ka pickup buno butonotono buno babukako oba bamugoba Mutagubya yali yakawasa mukyala we Dorotiya ng'ayagala Dorotiya so nga ku Dorotiya ebirala bife olukamiliyoni yakubye n'akayimba Dorotiya Mutagubya ina nga akamuyimbira akayimba ali ati Mutagubya yali ayambala binu oba mpale empanvu Mutagubya yali wampale empanvu abasajja tebayambalanga masaati oba kiki nga yeetikke emmwanyi bano beetikke emmwanyi esaati yajja mwana muganda wange babeeranga mu mirimu muganda wange Mutagubya abasajja bamutwala 10 gutwaliwa wano w'amaanyi nga bamufudde obuugi bamuleka ku pick up yasooka n'abuukako oli yite ono Mutagubya kamanya gambuzabuziza mukati sokone yabuuka ku pick up kati yabuuka ku pick up ye yite ab'omusolo yite yasinga likodi abasatu bonna bazirina waliwo n'abalala nno tukwate omu ku omu kati yite ali kukubaawo abasajja bajja bamulya basirikale ayambadde ati olwo yali ayambadde kasaati ka mikono miwanvu nga takavaamu kavuga nkanyonyi kali kakwaiti nga kabamu ku obuwanvu bwe buti wansi eke fashion wali tebanakujja kalimu yali tannaba kakati
omusajja agenda okutuuka tawuni yaffe eri katunumba bweti agenda okutuuka bati abasajja bamusazeeko tugende nabagamba bannange kamba nnyonnyola nti totonnyonnyola yatulemerera dda mu mmotoka nga bamuteekako ki muguwa gyabanga migwempengo tewaali naye nga basibako abantu bangi kutukutukutu nga bakuba kumotoka emmotoka ekwata kulwekaliisizo baga bannange mukama yeebale omusajja ono kyaddaaki tumukozeyi omusolo gwali wa sente mmeka omusolo tegwabanga gwa sente nnyingi naye omuganda tegusasulikika omusolo gwabanga gwa mwaka nti tegusasulikika nga basajja tebaguwa nga boolaba essaawa zino bayinza okugamba nti omuceere akasawo k'omuceere kali ku mitwalo 7-8 nogamba nekatika kulema okugula kati kakulema okugula naba ne bakateeka ku mitwalo 15 nogamba kale singa nagula bungi luli nga kukyali wansi kumbe olusi tezakola ki tezaaliwa budogamba nga tigogula akasawo k'omuceere mitwalo 7 n'ekitundu osingira ddala lyaguze kilo kubanga kilo amaliza ali mu 10 oba osevinzi naye ne bigaano gakanguleyo kilo kawamwako kakaluba naye kwemalako oyinza kati ngule waliira kuba nyinamu 7 ate nguleera kilo angule kilo emu ngire nga nywanyako wano wentambuza bamukutte bamubye ku mmotoka akaabyemu yali anga akaaba uyiteka bagenda agamba zijja kudda batuuka mu kkubo wakati mu kalandazi awuumye kalandazi era kadale bawulira ndulu ku mmotoka kalandazi kumbe ono ali mu kwesala ayinye n'ejjirita ali mu kwesala bw'ati n'amaana ajjayo emikono bw'ati olwajjayo emikono omusirikale agenda okukyuka bw'ati yakuba omusirikale ngumi n'amala okuba omusirikale ngumi yakuba emmotoka ng'edduka emmotoka kuma ku sipiidi ky'okudduka sisinziira twalina 200 zezabangawo ku mmotoka ye nemuyimiriza nemuga nveemu nasooka namulima ati njagala kufuka kati emmotoka yali edduka ng'abantu batwala babamanyi baziba bikolobero kumpi musolo nti kwabanga kikolobero ganyo gusasule gwanga lifune litya muganda wange omusajja yabuuka ku mmotoka ngedduka nalandinga kutaka bwati nakubabaka sabana twala kubamu tokutaka bwati neguna nasituka omuntu gumbwati muyimirire eyo ne bamuzaako 10 nadduka ninga bali manya afudde tokola nnyo bwoje nti jento ezo kyaga bisheke ekoyagala mukola otya tosobola giyuza eno naawe lino tiri olimanyi kati omusajja adduka basajja bajja munoonyeni kutakola ki ababuzeeko emmotoka teyayimirira basooka tuusa bali ayulise kino omuntu ayulise kino basajja balina obulamu bamusa ayulise kino ayika musaayi mu nnaku 2 yali yeetika mumwanyi kuba yeetikanga ensawo ezi n'ekiwundu ky'emmwanyi wano asibyeko ensawo ezi abali naawe ng'agira eddwaliro ne bagiragirako alina ebyokukola tebalina budde esere kati ate mutaagubya adduka emisinde atuuke waka abasajja mutwala 10 bamuddusa bamugoba atuuke waka ku mulyango akonkona banzita gulawo mukyalo Dorothy avaayo agamba bebi wangamba olina amaanyi omugole awaanawaana mutaagubya kawasa awulira bamuyiye vivi embaga tenaggwa omukyala ayinza okudduka bebi wangamba otya abasirikale nagamba sobola naye kakati akyuka bwati abasajja batuuse namugamba afando badde ogamba kinagamba mumukwate mutaaguya yakuba omusirikale emba namugatta omusajja neetolola emirundi bwati nga kamunguluza mutta kamungulu banebo muganda wange badduka emisinde okuyita mu lusaalu emundu bazirekaawo bazimulekera omu yali abuuka oluzzi bwe yagwana mu luzzi teyafiira mu luzzi yafiira mu luzzi omusirikale sirika yafiira mu luzzi yadduka bati abuuka oluzzi nagwamu ate yatta akubye omusirikale balina muvunana kyoli bane kino kyali kyekango kyabwe yali afuse kati gwokyali awo twalina omusajja mukasasa ategeka omumanyi nga bajja ku kyalo mbiibi
Wachi bamita Saategeka. Anti yaliti bagaga nti yategeka bulungi ate emyaka gigize. Nenga boli muyita oyinza okulemu ekyalo. Saategeka. Yali afaanana ati yali mu bibi. Yali musajja munene bwati. Olubuto. Buto nga kweruli. Musajja bagamba butusi. Aine bango lino. Mugana nge mukassa bamukubira essimu. Juko yali aludde mu Kampala. Ate nge mukyawo twali kyakoze nini nga twali bitambula. Mukassa bamukubira essimu. Alo. Soko je kiri eno gwaleke eno nti bawuuba. Nti bakola ki bawuuba. Ani gwe yaleka. Mama w'abaana. Afuse mwenzi. Mukassa n'agirinya lubaluba. Ali mu kibuga. Bamupira ali mu kibuga. Family agireka mu kyalo. Mukassa agirinya lubaluba atuuka ku kya. Muvubuka soko je. Kozi bangambe gwakola ki? Gwali ku mukazi wange. Mukono gwo gubadde kikangulabe. Kangulabe. Totutula. Mukassa amenye omusajja omukono. Yagubwatula. Nyabo emiranga. Gubamenye omukono yadduka lebali kiri kiti kirebeda. Kungwanira mukazi. Mukassa nanyembukande Kampala. N'abalamba gambe. Mukassa gyali. Mukassa Saategeka gyali. Tewali yadda muyita Saategeka. Bwana muyita Wategeka. Mukassa Wategeka. Omugole yaddawo n'amulekawo. Teyaddamu. Omusajja ono kubanga abantu bambuziza ku mboozi y'ente eyo. Omusajja oyo aliwa yakuba ente Musiraamu. Bwe yavuga ente yagikulugusa okuva we yagikubira mayiro 6 zalinga 7 tonna bala n'obusozi bulimu. Yali yambala engatto. Yali wa butusi. Olwo abantu bajja bamugoberera abakazi enduulu eraya n'abakazi baagala. Teweefe ebyanga oba wakabi ate onoonya naye nga toli wakabi Gasiya era olina okunoonya oba oli wakabi oba toli wakabi olina okulwanako. Bakuyita Gasiya. Ekyalo ekyo kyo kyali kyavumbira kyajjulako bantu yali nnyingi ku likodi nga talina likodi tokibeerako ng'ekyabanga ku ssomero n'ekyalo bwe kyazingangako likodi tokibeerako nga tokibeerako. Kwalingako abalogo nga kwe bali nga batudde bagundidde nga kuliko buli omu alina kategole waagwa. Mwali mu Kayuuni omumanyi. Kayuuni yatambulira oluyi lulamba kuva e Kampala paka Bukungunda Masaka. Yakola ki? Yatambulira oluyi lumu. Sikitegedde. Kayuuni yalinnya emmotoka nga naye adde ebibiri. N'atuuka mu kyala bagamba siina bamu luyi. Tokitegedde? Yalinnya emmotoka n'agenda mu kyalo. Yalinnya emmotoka ng'ava e Kampala talina ssente. N'agenda mu kyalo. N'ajja mu kyalo. Atuuka abagamba bannange. Yatema ebitiititi. N'akwata ebiti n'abissa mu mmotoka mu kaveera. Kati yagendanga abagamba. Bannange gutolinnya wano eddagala lya jjajja. Bambi. Toteekako bikira eddagala. N'abalaga obwetaavu bwalyo bakondakita bonna. Naye batandika okuwoninga abantu gwe tokikola. Tolinnya ku ddagala ly'omusajja tokikola. Kumbe gatittiriri. Atuuka ku stage. Avaamu abagamba okukola ki? Okufuuyisa. Bamugamba kale. Ayingira akakubo bwati. Bala omusajja takomawo. Naye eddagala kasita weeriri. Omusajja ogira bano nga bitittiriri. Mumunoonye bayingidde akakubo. Bamugjayo. Bamugamba gwe ssebo obadde ki? Oli mubbi. Sente ziriwa? Tizina ssente. Musajja namugamba leeta ssente, sina ssente. Kati kukole ki? Nkubaamu luyi. Pa! Sikyakubanja. Ondakira dda mmotoka n'avuga n'agenda. Awo wavo engombo. Kayuuni yatambulira oluyi lumu okuva e Kampala paka Masaka. Engombo n'ekwata oluyi. Naye Kayuuni yafuna ebizibu ku kyalo kandi Kayuuni ekyamutuukako Kayuuni yakolanga effujjo okuva eri yonna bano nga bwe twanyumizaako ujjo bano apakati. Naye Kayuuni yafuna ebizibu gwe obimanyi. Abano abayisaamu bagundi baabwe
embibi bakadde Kayuni yakubako ne kubazadde benga bakuba Kayuni omuyita wa Muniino Kayuni atinga ne Kayuni yadaaga Kayuni anti kati Kayuni manyi kyemtuukako Kayuni yakuba omukono mu butto omukono yagukuba mu butto butto yali asiika mamba ng'amegere Kayuni n'afuuka akawanga omukono ne gufuuka akawanga Kayuni yagwa mu bizibu bimanyi ggwe kyekyasinga omuleetera ebizibu kupimapimamu abazadde baali bamunyiigira yabakubanga buli wayagalira taliko mama taliko aloota buloosi nga kyesinga obakubya abazadde emmere mwafumbye entono sikkuse lwaki wakoze otya leero yeye emyaka emeka kyoko Kayuni emusajja muvubuka emusajja mukulu bulungi myaka nga kati obudde obulaye kalimu 28 tebeza tefe twali bato myaka yuna nga abeera waka ne bafumba akamere kati lwaki lero temwafumbye kati nze nkole ntya mu lubuto kale Kayuni yagwa mbizibu gwotambulira oluyi anti gambe Kayuni yabamu omulimu ku mamba ng'akwatana enjuke mamba bagikwasangalo omala ogigira ali gitugize mbuwunga akwata mboti bosula kati yali bwati asumagidde ne gufuuka akawanga yogera ekyakutta ki omukono ne gufuuka sikeletoni ediba lyonna mukalayi yalireka muli n'abajja empuuta mamba bagula buguzi tebamanyi Kayuni anti oyo gwolaba yagwa mbizibu omwezi ku mwezi yagwa mu ttooyi Kayuni ebipali yagwa mu ttooyi basajja bajja bamugoba badduka basirikale badduka banakola ebibakoze yakoze ebikolobero ku kitundu adduka tamanyi adduka gwaserera kati ninnyo kumba ali mu kinnyame nagwa mu ttooyi yaliza nko mu matooyi zedde ozimanyi nayinga nagwa mu ttooyi ali eyo bwati yasulayo yagwayo munda mukazambi ali omwo ejuki yali latera okujjira nga liguli bwati ati akaana kajja ku makya kajja katambula kagala kola pupu kagirabye kati kasitamaye kati okulya munyambe ati yatandika kakanga bukanza ng'ali n'ekikyamu ku mutwe akaana embiro babagamba ati kiki waliyo omuntu bagatuukayo munnyulula nkayuni bamugwala bamuleeta Kayuni bamugjayo ate bagamba ogwa mu ttooyi bwe bagamba ekituufu muganda bakyogera toyinzi mpozi nga tenagenda mu bubi nzibumu ntandika n'okuloota otandika okulogojjana twali mikolo gye bakolera ku muntu agudde mu ttooyi kumukakkanya mu bipalye muganda wange ekintu ekyo kinenemu nga kuwulira nti kinene era kinenemu era waga muntu agudde mu bubi n'agwayo n'amalayo ebbanga ate olaba essimu gy'ojjayo ng'efiriizinga esimu yali eguddeko mutoyi n'ogiraba bw'ogikubako neyaka n'ogikubako olusinga osobola n'oteekayo akati neyeyongerayo nevuga edda waliwo akasimu akagwayo akayo waffe twakozesanga ewaka bano baganda baffe kali ka muganda wange wagira bwati kyokka ttooyi eri fuuti 100 naye nga twayunga gaba eri wansi waba wakaluba pozi eb'ennaku zino nge gye bazimba mu mazzi ennaku ze bazimba mu mazzi kati ogenda ogirawo ti nga amazzi mangi naye eri ku lukalu nekyoteekayo kirina kuba kikalu kaakati muganda nga ekitundu kyali kyangu nnyo nga ogambye abantu abakiriko naye waliwo abantu abangamba naye omukazi yateekanga katadoba ku mutwe yabinika tiyamutunyonyola bulungi bantu bambuza ebibuuzo bingi kyova wali omungi atuddeyo kubanga baŋŋamba gabinika emboozi ya gabinike no ngamba gabinika tu kaakati
Omukazi yateeka akatadooba ku mutwe. Omukazi waali awo yasika nkabalagala. Akyaliyo nakati. Gyali bulungi nnyo. Yasenguka mu busengusi katono. Yasika nkabalagala. Tambula nako. Kabalagala bamugula. Kabalagala nga taddiva tagula tanza na kusula. Atenga yali musezi abantu. Nga tasula. Fa basajja bafu balina ebyafaayo. Omusajja yasika nga paani amutundira mu lubalo nagula kawundu. Nagula emmotoka ya kawundu. Asika paani amutundira mu lubalo. Era kweje kyawo kyekimu. Nga mvuga nga musenyu. Nga musenyu atundira mu lubalo. Nagula kawundu. Sajja balike ggo. Lwe mukazi Gambia atunda nkabalagala ne buchapati buno we 2 nga tebudiba. Bantu bayayana buyayanyi. Abantu bamusongera mwene. Basimbanga layini n'abagoba n'obbagoba. N'abagoba n'obbagoba. Tabanga yakwesanga masavu ga mufu. Wali ako kabalagala awo. Kabalagala. Aganda muli anga tino lukyali kukyali. Kabalagala chapati. Omuseza ateka so mufuna mukola mu kafechi. N'abasikiza akabali nayo. Nkugambye ate kati oba kukyalowooza. Tumanyi wagga ogenda olyambwa olyambwa. Ojirya. Era kababyamu babimwogera nko bwogezi nga tewali yamulaba. Kali kataala. Akataala kakuba abantu enkikwe. Akokola bate muganda nkazikira. Akokola bako. Tosobola na kusimbula bigere 10. Ate dange obudde bubi. Budde emiti mingi mpewo nenga. Kyalo kyekimu. Chairman oli yafanga ali omuddo ku yali asula. Chairman yali wesemba bule. Chairman yali wesemba bule. Oko chairman wo kubali bamuyita. Chairman wo kumutala wesemba bule. Chairman bamuyitanga ni wango kulembera abantu abo ino kubanga nawe ina record. Chairman. Sikuva mubanga no. Nete yali mwangu ne bamukakkanya. Bamukakkanya. Bayite. Bamukakkanya kala ate weno bano bayite chairman wabwe yali mujjumba ne Sebudde chairman oyo yajja kunayogera ku bya sobi waliwo chairman yayogera ku bya sobi Sobi afudde waliwo omusajja omukadde yajja mu kamera bamulaba yayogera ku bya sobi kibata Sebudde kati ffe twalina tawuni yaffe yalimu chairman we ne chairman weno nenga buli omu atwalako kubo lyeri baawula naye nga aba chairman bo obukambwe bwa wali bwenkanawa ate no bali bakambwe be bakyali nako naye bali basajja ngate bali bazibu tebandi basobodde ne bali basajja bakakkamu bo bali bafuga abalogo bafuga bana bataga sasula musolo bafuga abasajja abazibu ensugundi nga zifuuse ensonga kulipotinga fuuse okulipotinga ekintu kibasebo chairman ayogedde gwa naye muganda wange olakira ekitundu ate gaye president yakyogererako naye Bukunda yewa tebagobanga ku bantu ku kyalo fujjo bweri kyomumu bateekangamu ne zino gundi zino ez'ekiro zitegera zino avuka benyini beekolamu omulimo bayitemu ekiro ezo pandagaali mwe menyini mwekuume ng'ekintu kitabuse LDU yaliyo ne muchaka kati bafudde anti kati luli bali ba local defense kati LDU luli baitanga local defense kati bachikyusa na kidda ku LDU abbreviation nenga kati kwanu musajja amitanga Bruno sajja njasa biguno tebandeke nga bakuuma ekyalo wale sirikale bo nga boko kati bavaako anti waliwo family yatte y'abantu omusajja n'abalemu okukwata nga baleesa amagye nga ffe twebaka ssaawa 11 ez'okumaze ekiro olw'eggulo 11 sajja yatta family n'agimalawo n'agimalawo ne batandika ne bayiwa amagye sekandi weeyo waffe yagwamu ki ne bayiwa amagye ne galemwa bayita Bruno yabatema siyo kasoma ki kasoma yatta mukazi we yali ali bweru eyo yakoma natta mukazi we natta oli yali weye side ze kyanna mukake yatema baana biki n'abatema kyanna mukake baana bali bambi kuba kyama family alimu abantu nga 9 bonna n'abatta naye amaloba maliza bati bataddeko amagye bataddeko security ffe twebaka ku 9
mwenda abatano tuteekateeka okwebaka kyaggulo kyawedde kuliibwa kisambu kafi mwamulabako ate bwebaka ku mwenda ne kibaki kafyu songa tije bawa wetukwatira wabwe ekyayi tekikwekweto ne kiyita musajja yakoze ekikangabwa vice president budde yali aliyo sekandi ne bateekawo ekikwekweto ne kigira budde ne budda ku naabo banoonyeza omusajja musajja nga atalabika ne baleeta Bruno eminambo bagisiise baleese Bruno yali wa local defense Bruno si yawenja omusajja nafuna musajja woono omu bano batambula n'emigga balamperekeraako Bruno nagamba ngenda munoonya yamukwata naye omusajja yali bana basajja tebasaaga Bruno nakwata nagakwata wano nakwasa musajja we namuga nyingidde munda bwe mulaba nga sidda mu mamirire ennyumba yonna nina fafagana naye amaje gamulemeddwa amanda naga mumpeka mbeke mba nyingira nako lwaki oyingira ne Bennett nti kanyingire nayo bumulanga sidda mukimamirire fena tufe ng'ategedde nti mwali munda bamugwiridde ikiro mweyatiro mu family eramu yali asula yali adduse nga munoonyeza abuze nafuna akayumba akalala Bruno ne yeesogga kyani kya Bruno kyani kya Bruno kyani kyono kyani kya mutemu kyani enduru munywezezza mukute bisenga byebikola akasiriki n'amaloboozi ebigo bisenge bitanda mabaafu olaba n'okuyingira tonzita nombya numbe ze wange tonzita bano bagamba tugimamirira tulindeko gwase yebagambe mumuli akasiriki nti nga mugimamirira akasirikiriro nibazikokinga basingi nibazide mu kigere kasoka sadde kigere mabego omanyi akata bawuli akabatinaga banagenza kyaliyo nibaloka bajjako akabaati ne bajjayo omusajja yali enja sabiggu ng'emikono bagimenyeemenye osaaga n'oli Bruno yamweta mukulula ng'ali bw'ati naye ng'oli wali bamutenda agenda ku mayiso musiba mayiso oyo bamutwala osajja baali kuli Bruno gyali yakyali nayo yakutuka yavundi yamukomya yaddasobola kubona akuze n'ebisimaliro ky'abantu abo tebabajjukira abantu abo bali eyo Kayuni ono twamuwadde obudde butini Kayuni ono yalina emyaka 28 ng'akyasula waabwe Kayuni oyo mulaba Kayuni yagwa bizibu bingi bwe yagwa mutoyi n'amenyeko omukono ogwawogoka kati nga balina omuyunga naye omusajja yalina omuyunga engeri yali asesebbuse era bamukwata naye bamusibako ekiseminti ne bamuliiga bati ng'ali awo bw'ati talina ki toyi yali yeewaabwe yali yeewaabwe yali yabataka bampozi baali bamugoba bano olwamugoba bwe yagamba otoyi ikira eno bagamba abuze nagamba abuze baba bayitawo buyisi oba yayingira nga yeggulira yekwekemu kumbe kiri kiwongole tebakyagikozesa bagiggala omanyi abantu bedda nga babaawo ekola n'enfu kati eri bagimogola ndowooza bitakataka kati akala kali kaze kuwonona mwene entuufu kagira kati kati ate yakanga kakangi ne kadduka mutoyi waliyo omuntu ali bagatuukayo agira bwati ng'omuntu ali bwati ne bamugamba ne bamugjayo nga si Kayuni asesebbuse buli wamu oli ayinza okugamba asesebbuka atya ng'ate biba bigonvu muganda nga biba bikaluba olaba ogwa ku mazzi oli oguddeko mu mwanyi mwanyi eruma eringa kibooko emwanyi anti emwanyi eba bweti goyinza okugamba aziba zigonda zisa mu mukono genda okugujjayo nga guwotose mpozi nga tonava waggulu obanga goyinza okugamba nvudde ku mufaliso nveko kalina kuba mufaliso wansi tomanyi bayo n'amafumira goyinza okugwala nga bawusinze naye nga munda obulumi buyingidde kati Kayuni bamukwata bamugalidde bamuleeza enkaka bamuleetera abayunzi bamulemeddwa
omusajja ajja agamba yabadde ki bambi gabwatuse nalina wonna omubiri n'ennyindo Kayuni yakyuka nti ennyindo yali mpanvu alina musokoto bazanzize kaka naye nga emiranga egiri awo gimanyi yasulayo mu kabuyonjo Kayuni nagambye yasulayo saakigambye bamugoba ku ssaawa nga 2 bamugye ku ssaawa 4 ez'emisano batosuzeeyo singa kuba kwebaka kuno okwokungulu batosuzeeyo naye tooyi ate okumenyeka kuno kasita kuwola kuluma kati Kayuni omusajja yalina omuyunga bamugamba oyo omusajja yali wa tabbu nga bagenda muyungira mu kisiikirize balina muyungira mu kisiikirize kitya si physically wano mbukwata kwata yayenza n'okufa kwata aluma nnyo kisiikirize kitya omuzajja ajja n'akati n'akupima n'egumba limenyese nalino limenyese n'akwata obutibe n'agenda n'agamba kale buli ssaawa 9 beera mweteefuteefu nti ye ssebo ye nadde ewuwe ogenda okula nyabo wano waluma nga eri akikola laba bamuyungira mu kisiikirize tonimba naawe kitya ng'oli ali eri nga nona ali eri Katonda wange ng'enduulu yagamba bugambi budde nti saa 9 nti yeye ngadde ewuwe erattira 9 nga yayungisanga mizimu omusajja alina amaanyi oli 9 nga ajjayo waawe nyabo wayagala tetakwatako talinawo kibayita ekisiikirize ekyo anti wali okumpi ojja kukuba enduulu nze ndeka musawo ndeka kiro banfanfe oba ofe omuganda oli mu lubaale basajja abayunzi akuyungisa mizimu bamuyungisanga mizimu muganda ngenze naawe bakimanyi abali eyo bakuyungira mu kisiikirize toyina gwe okubiranduulwa ani akikoze gukanyagamba nyabo maama wawe lekeraawo buno obugumbagumba buno simawo eriiso ne buno bayunga buno andi kati jjukira goba omenyese kano tajja kakwatako ojaga musawo ndekaawo kambika binnume yagamba kati etakayana kisiikirize agira ogenda okula kati okwataani biga tuddamu kugira mu jjente ate mu jjente oba muzibu nnyo kabinika fuse jjente eno lwaliro yennimbisizza eza kabinika omuntu asobola okuba ewuwe nanyunga nga nze ndi eno nga tankutteeko bulungi nnyo kabinika alimba nemuwakanya naye kati kuluna ate kabinika anti kati labayo abasajja akukwata n'akuyunga amagoma nga takutteeko talinaawo awo yajja buzinakulaba naga bambi kale emuwakake n'agenda atubbye bannanga bazitutta abasajja bano ye n'asirika gwe ziwera 9 era yagambye 9 kogamba namuyayi nawe yagabagazi kunziba era yazitutte kale owola 9 nyabo era babyokulya nabikuteera awo sooka obirye ku 8 kitundu so ntumire ku Mama Mafi munnange kulamusiza Mama Mafi oli otyeyo webale kubeerako webale kutulaba webale kwagala metanikira bongo webale kwagala gabinika tumira kusuda suda munnaye ogamba otyeyo bane muli mutya mwebale nnyo kutulaba naffe tugenda baweereza tujja ba disappointinga kulatunda n'ensi yange mweraba